Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'ali ku mbaga naye ng'omuntu gwe bali mu kumugatta naye oba mu kumwanjula naye tamulaba. Abantu bangi nnyo bambuuzizza ku kirooto ekyo, bazze era bakifuna nnyo. Abasinga bajaganya ate abalala ne bibasobera. Ate abalala ne baba nga beebuuza muntu ki oyo? Ekirooto kino kijja nnyo era kituukawo ng'omukyala oba omwami. Omukyala ayinza okuba ng'agenze kwanjula naye nga omwami gw'ayanjula taliiwo, ng'omwami tamulaba naye nga bamufulumizza alaba omwami naye ng'omwami tamulaba. Oba ayinza okuba amulaba naye nga feesi terabika, oba nga feesi tasobola kugitegeera. Era ekintu kyekimu kituuka ku baami, nalaba nga ali ku mukolo akuba embaga naye ng'omukyala gw'awasa tamulaba, tamutegeera. Era nga bw'omubuuza yabadde afaanana atya tasobola kugamba. Era ku mikolo egyo babateekako empeta, omwami n'oyambaza omukyala, omukyala n'ayambaza omwami. Bwe tuddako mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo, omuntu bw'ogenda mu kkanisa nga bakugasse kitegeeza mubeera mufuuse muntu omu, gwe n'omwami wo oba gwe ne mukyalawo, muba mufuuse omuntu omu. Kakati we bakugatta mu kirooto kitegeeza ofuuse muntu omu n'oyo gw'olabye oba gw'otalabye mu kirooto. Mu mwoyo muba mumaze okufuuka omuntu omu. Kaakati bw'oloota ekirooto ekyo, kino kiba kitegeeza si njogera n'abo nga empeta eno wagikkiriza, kubanga waliwo abo ababiroota ne bagaana, waliwo abakiroota ne bakkiriza era ne babeera basanyufu. Singa oloota ekirooto kino ng'okkiriza empeta eyo, oba n'olaba omuntu nga apulopoozinga naye nga tomulaba tomumanyi, kano kaba kabonero akalaga nti nno gwe weegasse n'ekisajja oba ekikazi eky'omwoyo. Era ogwo omukolo mu mwoyo gubeera gukoleddwa ng'okkiriza obufumbo obwo, kubanga era obeerako n'ebigambo by'oyogera nti yes I do. Kaakati olumala okwegatta okukola omukolo ogwo, jjukira ekyo kibeera kifuuse kisajja kyo, kibeera kifuuse kikazi kyo. Lwaki njogedde bwe ntyo nti kyo? Kubanga kya mwoyo. Era kabanga kayita katono nnyo ng'otandika okwegatta n'omuntu gw'otomanyi, ng'otandika okwegatta. Be bano abantu abaloota ng'agamba naloose wali wankozesa, naloose nkola sekisi, naloose neegadanga. Olw'ensonga nti kino ekisajja oba ekikazi eky'omwoyo oludde nakyo, kakati kisazeewo kikube n'embaga. Kisazeewo kikube n'embaga. Kati naawe kikusanze mu bulamu bwa bulijjo oyagala mikolo. Weewaawo n'abafumbo, kubanga nabo balina ebisajja n'ebikazi eby'omwoyo. Kale n'olwekyo embaga eyo weba etuuseewo, manya nti ako kabonero omusajja ow'omwoyo oba kiyite spiritual husband oba kawuula
omwoyo gwonna olina okuba ng'ogumanya erinnya okugulwanisa. Kawuula kati manya nti Kawuula gwe yakukubye dda embaga era wayita mbale ng'otandika okufuna ebisajja n'ebikazi eby'omwoyo singa obanga obadde tobifuna. N'olwekyo bw'olaba ng'empeta eno bw'oba osobodde omwoyo wo nga w'amaanyi kigaane. Empeta eyo gigaane ng'oli mu tulo. Oluba okuzirukuka bw'oti gamba nti obwo obufumbo ne Kawuula mbugaana era mbumenya ng'okozesa omusaayi ogwa Yesu Kristo. Ekyo kye kibadde ekirooto kyaffe eky'olwaleero. Omukama Katonda abawe omukisa.